Kitalo nnyo naye Amuse omukulu Pastor Bujingo Asee omukozzi we abadde awana His Excellence ku mpewo z'essolti era nga nkugambye nti ono omusajja yafuukidde ddala mutemu ayina ba poliisi bayitirivu oyinza okugamba ayina bannamagye bayitirivu abamukuuma oyinza okugamba naye yafuuse jeno naye nga bannange Pastor Bujingo ofaaki n'ensi ofaaki n'ensi Bujingo olowooza Uganda egenda kukoma ku ggwe oba olowooza Museveni bw'abapikaapika n'abawa abasirikale mulowooza nti mmwe muggulu muntana mutyayo naawe ojja kufa wegenda mu maaso ng'otta abaana b'abantu mwezi gumu kati wakati abaana b'abantu abasoba mu babiri January watta ne February ose tukwasiza Katonda kubanga yasinga okumanya tetulina gwe tuyinza kukwasa mulala okuggyako Mukama Katonda eyakutonda n'akutuwanga ekizibu mu ggwanga lino n'olimbalimba abantu n'obabba abantu ebbanga lyonna baganda bange mikwano gyaffe twongera okujjukiza Bujingo nti ojja kyejjusa byonna bikole naye ojja byejjusa tetulina nnyo bigambo bye birungi gye tuli naye ffe kitukkiriza nti by'oli mukola one time ojja biwulira kati omusajja w'abandi omwana w'abandi omuto obadde okuba waaki bw'ola okuba wana His Excellence Kyagulanyi Ssentamu mugwe ku media gwo tebayogererako Bobi Wine basajja baatemuka bano bannange omusajja yafuuse mutemu bannange omusajja mubi bannange butemu bwokka bwatunula katunula butemu bwereere mulaba akatemu kano omutemu Bujingo banayo ntakyali pastor afuuse mutemu kubanga ne byayogera tebikyakwatagana naye Mukama bano abantu yabatuteekamu era Mukama yajja batujjamu time will come nga abantu tebakyalina kye bagamba bwano batunoonya bunoonya tubaweeko platform zikamba buulire tewali akola kibi n'atakisasulira naane ebibi bali mu kukola bajja bisasulira omusajja yafuuse mutemu ayagala ssente ayogera kimu ssente era mulete ssente nnyingi mulete ekiwaayo eri Mukama ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Maachi naffe netugamba nti ddala oyo mutume wa Katonda oyo mutume wa sitaani yajja kubba mu bannansi baganda baffe mulabuke muzuuke baganda baffe abali ku Kanani bannange muzuukuke mumanye nti twalumbibwa sitaani yatulumba n'atwezikamu mufube okulaba nga tulwanyisa sitaani oyo tumulwanyise tetulina nnyo kye tuyinza kugamba abantu okuggyako okulwanyisa sitaani eyatujjamu ate nga tulina okukkiriza nti sitaani tujja mulwanyisa era ajja tuviira ebyo just ali mu kwekaza naye wagenda amanyiiwo Bujingo wagenda amanyiiwo temulowooza nti nno ye ali bulungi nnyo talabawo gy'alaga kyalaga amanyiiwo era naatera otuukayo naye tutwala okulabula kwaffe kuno omusajja amanyiira naye ate Bujingo amanyidde nnyo abantu kitalo nnyo bannange kitalo nnyo byebyo ebya Bujingo wammwe byebyo nangu n'ekiweebwayo ekitegerekeka eri Mukama nga Maachi service erikeera ku makya tujje twebaze Mukama tetusobola kitwala for granted Omusumba beebazizza olw'okumusabira n'okumwagala era n'abasuubiza okukomawo banywemu kacaayi wamu
Bano bategeezezza nti bamaze okwekolamu omulimu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja olunaku baakulumalira ku Canaan okusanyukirako omusumba era mukwano gwabwe. Ekyamazima kiri nti olwaleero olunaku lwa mukisa nnyo kyovula n'akakuba kakirinde katukubamu pasa waffe. Vidiyo eno esembyeyo ababooda mwe boogeredde ogirabye. Ke kalango keeri esoose Bujingo mwayogeredde. Mwesoose Bujingo mumuwulira ng'ayita abantu mu bungi ennyo. Okubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 mu kusaba okw'enjawulo okwebalizaako Omukama Katonda olw'okumusimattula abaseddeekezi. Era akubirizza abantu okujja n'ekiweebwayo, okujja n'ekimu eky'ekkumi, naye kennyini ng'omuntu okumuleeterayo ku birabo nga mumuyozaayoza okusimattuka kunsa. Mu vidiyo ey'okubiri mulaba nga ababbooda bamusazeeko mu bungi, n'awalirizibwa okuva mu mmotoka, ne bamugwako mu kafuba, ne bamusanyukira nnyo, ne bamuyozaayoza okusimattuka abatemu, era ne bawunzika nga bamusuubizza nti nabo ng'ennaku z'omwezi 3 bagenda kubeerayo e Kanani mu kusaba okw'enjawulo okwebalizaako Omukama Katonda ku lw'obulamu bw'omusumba waabwe. Naye nange wano we wali ekibuuzo, Bujingo lwe baakulinze lwe watambudde ne Soroti? Oba wategeddeko nti bakulinze n'otambula ne TV yo Soroti? Oba Soroti weebeera naawe w'obeera? Oba gwe w'obeera nga ne Soroti weebeera? Bwe kiba nga w'obeera nga ne Soroti weebeera, lwaki ku baawalakata bwe baakubira amasasi nga bw'olimba ensi? Kwolwo Soroti teyaliiwo. Kuba nandirowoozezza nti Soroti ono footage yali mufunye ku busimu bw'abantu abalikodinze. Naye olaze nti wazze okimanyi nti bagenda kulinda, watambudde weetegese n'otambula n'abakamera baaba Soroti, wategeddeko nti abantu bagenda kulinda. Akabonero ak'essimbalaala nti gwe wennyini wategesa abantu n'ekigendererwa eky'okupromotinga nga 3 abantu bajje mu bungi, n'ekyokulaga ensi nti ensi ekyakwagala tebakukyawanga. Kuba nakulyako gye buvuddeko ngoga bannanga abantu b'oku social media mizimu bakuvuma ku social media n'olowooza ensi yakukyawa. Kakati oyagala proving nsi nti bino bye tulaba ku social media birala, Bujingo ku ground akyaliko. Ne nange we neebuuliza Bujingo ye yategedde atya nti ababbooda bagenda mmuteega n'atambula ne TV? Oba ye waabeera ne TV ye weebeera? Bwe kiba nga waabeera ne TV ye weebeera, lwaki ku crime scene bakubira Bujingo amasasi ate yo TV teyaliiwo nga wano wo yasobodde okubeerawo mu promotinga walinga 3? Kubanga okimanyi nti e Kanani abantu baggwawo lwa bwomi, esindu siri mu kuyiika. Kakati otandise okwekubira obulango nti bannange nkyayagala, nkyali muganzi. Nammwe abaava mu kkanisa mukomewo. Olaba abatasabira mu kkanisa bakyanzikiririzaamu. Lwaki mmwe abasabira mu kkanisa munvaamu? Ng'ennaku z'omwezi 3 mbayise mu kusaba okw'enjawulo era mwe ŋŋenda okuleebeetera. Bannange mujje mu bungi, abantu bakyanjagala. Njagala okubuulira nti obwesigwa bulinga mbeerera egenda omulundi gumu ebeera tekyadda. Bujingo kino tokyayinza kukizza ngulu. Buli kintu ku nsi kuno kiriko omutango. Buli nsobi gy'okola ku nsi kuno ebaako omutango. Olaba ne Mukama Katonda yagaana okusonyiwa Yuda Iskaliyoti yalyamu omwana we yekka olukwe. Waliwo agenda okugamba nti Katonda yasonyiwa Yuda Iskaliyoti oba Katonda asonyiwa? No, teyamusonyiwa, yamuleka asasulire omutango. Kubanga Yesu yalaba Yuda Iskaliyoti nga yeetugira ku muti. Yalina obusobozi obukutula omugwa kwe yali yeetugira. Yalina obusobozi obulagira ettabi kwe yali yeetugira okukutuka, naye yamuleka asasulire omutango. Kitegeeza buli nsobi eriko omutango. Bujingo okutta Richard oyina okusasulira omutango. Kyova olaba kakati abantu bagweddewawo ku Kanani nkalu. Ebyo byowooza mbu nali ndowooza abantu bankyawa, kumbe social media omuntu omu abeera n'akawunti 10 yes zisobola okuinfluencinga abantu 5. Ne bakuviira ne babuuka nti nabo bategeera balabanga ebintu byo byakugattirira, balabanga ebintu byo tebitegeerekeka. Ate bakimanyidde ddala bulungi nti ekkanisa Pentagon terizimbibwa. Kakati gwe munnayuganda wagamba nti oli mulokole ng'osobola okusondera Bujingo ssente mbw azimbe Pentagon, tubibalemu bwe tuti. Omanyi nze nakola obwa detective, jjukira nsinzira wano ku police post ekyamakata.
Bujingo okujje Kanani yasabiranga ku Bati Valley. Bati Valley capacity yayo etuuza abantu 3. Abantu 3 be basonde ettaka erya milioni za dola 2 n'obutundutundu 8. $2 billion point 8. Abantu 3 awe Kanani be bagulawo kubanga nkugambye omusajja ava ku Bati Valley. Bati Valley etuuza abantu 3. Gwe kyogezako kungamba nti abantu 3 be basonda ettaka ekazi 8 mu kibuga wakati okugula awe Kanani. Think beyond waliyo nannyini ttaka. Gwolabye abasumba bameka mu Uganda abaludde nabo Bujingo yali yakajja. Abasumba abalina ebifo ebisobola okukuŋŋaanya abantu abawera. Naye mbuulirayo omusumba omu eyali abadde ng'atuuza n'abantu 3 n'agula ettaka lya milioni dola 2.8 mu kaseera akataweza na mwaka gumu. Naye ng'ekkanisa yeetuuza abantu 3 nga bato omusembera weebali batuuza abantu abawera ate nga bali mu kyaloko naye tebalina busobozi oba kapasite egula ekazi 8. Bakayanja bakiweeweesi bakakande kakanda awo waali azaagazi wa mpola neiba atunda namuwa gundi atunda namuwa gundi atunda namuwa azaagazi wa mpola ate naye tannaweza ekazi 8 n'ekitundu. Sennyonga zaagazi wa mpola nga tetewerabira bayina abantu era babadde bagundidde. Oli yava ku Bati Valley we batuuliza abantu 3 byokka najja ng'agula ekazi 8 n'ekitundu milioni za dola 2 n'obutundutundu 8 almost milioni za dola 3. Gwe kyongamba nti bano abantu 3 be basonda ettaka eryo era baalisonda lumu oli n'avaawo lyali lyani oyo yavaawo olumu nga takyabanja. Eryo ettaka liriko bannannyini bo kyovola bateririzimbibwako era nannyini lyo alyagala nga liryawo kibangiriza era ssente zemujjaawo ze zimu ku muhoozi zabadde atabaalira ze zibadde zimutagaza. Kakati gwe linda Pentagon ng'osose kwebuza naye ettaka kwe ngenda okuzimba Pentagon lyajja litya? Mu mwaka gumu omuntu atuuza abantu 3 ng'azimbye Pentagon. Waliwo agenda okugamba nti waliwo ab'Ebulaaya abamuweerezanga ssente kuba waliwo dola account abawulirizanga soroti. Omuntu w'ekkanisa etuuza abantu 3 alina obusobozi obukola radio n'afuna license n'afuna zi frequent n'afuna ne zi signals n'afuna wagiteeka. Think beyond. Eri ttaka si lyammwe, ettaka liriko nannyini lyo. Nkiddamu eri ettaka ly'e Kanani si lyammwe, liriko nannyini lyo era gwe wenna alindawo ekizimbe ojja kulinda paka Yesu lwalidda era nannyini lyo ye nannyini Bujingo. Yensonga lwaki bwe yafuna obuzibu tewalabawo basumba abo be walabawo abaamusfulumya mu nnyumba be baboosi be. Gwe sooka weebuuze lwaki yasooka kugaana kwogerera mu mawulire nga bassenkubuge be bavuya bafuulu figa be bavuya bakasuku ne bagendayo bonna ne babagaana okwogera naye. Maje bwe bajja ne bamufulumya mu nnyumba bamuteeseteesa then kati labikako eri abantu kubanga obulamu bwali kyaddi ye yali encungwa y'okulemesa okuzimba Pentagon. Akasente baakali ate ng'eryo ettaka si lya kkanisa oba si lya musumba lya muntu ssekinnoomu eyaligula nga bave wa ku Bati Valley era batambuza bigere nga bava ku Bati Valley okugenda e Kanani. Naye gwe naawe soka weebuzeemu ng'omuntu omukulu ove mu kapasite y'abantu 3 nojja mu kapasite y'abantu 8,000 oba 5 ng'ate otulaga nti bali 3 be basonze wano. Lowooza nnyo n'abamuwadde emmotoka y'amagye wadde nga baagitaddeko namba puleeti za bulijjawo be baboosi era be bannannyini ttaka. Gwe wenna alinda okulaba e Kanani ng'ezimbibwa ojja kulinda paka Yesu olwalidda. Bantu 3 $1 million 3
ettaka lya acres 8.5 nga liguliddwa afuna ne signals n'afuna wagiteeka think beyond erittaka siryammwe ettaka n'afuna wagi Yennyini Bujingo yensonga lwaki bwe yafuna obuzibu tewalabawo basumba abo be walabawo abaamusfulumya mu nnyumba be baboosi be gwe sooka weebuuze lwaki yasooka kugaana kwogerera mu mawulire nga bassenkubuge be bavuya bafuulufiga be bavuya bakasuku ne bagendayo bonna ne babagaana okwogera naye maje bwe bajja ne bamufulumya mu nnyumba bamuteeseteese then kati labikako eri abantu kubanga obulamu bwali kyaddi ye yali encungwa y'okugemesa okuzimba Pentagon akasente baakali ate ng'eryo ettaka si lya kkanisa oba si lya musumba lya muntu sekinoomu eyaligula nga bave wa ku Bati Valley era batambuza bigere nga bava ku Bati Valley okugenda e Kanani naye gwe naawe soka weebuzeemu ng'omuntu omukulu ove mu kapasite y'abantu 3 nojja mu kapasite y'abantu 8,000 oba 5 ng'ate otulaga nti bali 3 be basonze wano. Lowooza nnyo n'abamuwadde emmotoka y'amagye wadde nga baagitaddeko namba puleeti za bulijjawo be babobosi era be bannannyini ttaka gwe wenna alinda okulaba e Kanani ng'ezimbibwa ojja kulinda paka Yesu olwalidda bantu 3 $1 million 3 ettaka lya acres 8.5 nga liguliddwa omulundi gumu n'otafunamu ku kirowoozo baani abaagula ettaka eryo sente yazijjawo ezaagula ettaka eryo twali tusonzeko ku sente ezigula ettaka eryo kakati nno nannyini ettaka eryo tayagalawo yadde bakyababba nnyo mikwano gyange singa munaabatemu entunutemu Bujingo akyababba neffe kye tubagamba n'obbakubiriza nti mwetunulemu bulungi mumanye ewaabwe tulaga mumanye biki bye twagala era lwaki tukola ebintu bino okutereeza eggwanga ffe tuli bagumu era tuli bamativu nti tujja kufuna eggwanga eddungi naye tulina questions mark nyingi ku lw'eggwanga lino. Wake up Uganda, fight for your country. Temwebaka kubanga bano tebatwagala kwebaka bano bo bajja kutubba. Bano bagira commission yakubba ggwanga bafuutukemu babbe ebyaffe bagende so tubalabenga abalabi ate tubalwanyise ate nga tulirwedde nnyo okubalwanyisa tubalowooza nti bategeera nnyo okusinga abantu tubalwanyise tubalabenga abalabe baffe ate tukole buli kimu ekisoboka kulaba nga tutereeza eggwanga kulwa Katonda n'ensi yaffe tujja kuba ab'enjawulo ate tusuubira nti tujja funa eggwanga eddungi tweyenze eri mwenna abakola ekisoboka okulaba nga Uganda eneetereera era ng'efuuka ey'enjawulo tumanyi nti tujja kufuna eggwanga eddungi bino just tuli mu byakati naye tumanyi tujja kufuna Uganda ennungi bano Uganda enaabasanyusa era gye tuneeyagaliramu ate ne tunyumirwamu nga bannansi era ffe tuli basiimu.